kuba mu byawandiikibwa Qur'an ekkiriza talaka, Bible ekkiriza talaka only when omusanze simbeerera. Bible tekkiriza divorce, niye ate ekukkiriza okuba n'abakyala abasukka mu omu. Church marriage is a business. Religious merchandising. Otherwise nga teyali religious merchandising, twandibadde tuddayo ku nnono. Bible tekkiriza divorce, tekkiriza kugoba. Yesu bamubuuza nti kituufu okugoba omukyala, n'abagamba nti mwe musoma mutya nti Nabbi Musa yatukkiriza okutalaka. N'abagamba nti yabakkiriza olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe, naye mu lubereberye tekyali bwe kityo. Nakati mbagamba nti omuntu yenna bw'anaagobanga mukyala we okuggyako olw'obukaba anaabanga ayenze. The only reason why we can divorce kwe kuwasa omukyala nga simbeerera, n'omuzuula nga simbeerera, n'otugenda naye mu maaso. Naye kwogenda naye mu maaso toyinza kuzuukuka ate n'ogamba nti ate nkugoba. Kkiriza kiwatwala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza, omusomi w'edduwa, ntereeza ensonga z'amaka, ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza, omusomi w'edduwa, nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi, osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ebintu by'okwawukana kubanga kyaki yo tekkirizaganya mu nsonga za kwawukana. Abamu bwe balowooza. Kati kankubulire, don't tell me the stupidity of church. Don't tell that to me. Church bote bogiyise. Stupidity of church. Why? Kye tuyita holy matrimony does not exist. Holy matrimony kivaawa. Tulina legal marriage. Holy tekiriiwo. Holy tekiriiwo. Tulina kye tuyita legal marriage. Ate nkikubuulira bulijjo, nakikubuulira emirundi emeka. Kaakati Abaroma baali bali ebisiyaga nga tebamultiplyinga, ne balabanga be baali bafuga bo bamultiplyinga. Ne bagamba tukoze tutya abantu bano singa lumu batuyitirirako obungi ne batulwanyisa, tuli basobola bazaala balinga bumu. Ne basalawo baleete birth control measures. Ne bagamba fenga bwe tuli ebisiyaga bo tubateeke ku mukazi ogwo omu. Bwe tubateeka ku mukazi omu bw'ogattibwa, bwe tukuwandiika toddamu kuwandiisibwa. Luli abasajja baazaalanga n'abazungu abawarabu ng'asobola okuzaala abaana 100 omwaka kubanga alina abakazi 10, alina abakazi 20. Bw'abateeka ku mukyalo omukyali tekikyasoboka. Kati okukikola baasalawo bakozese kereziya, era Abaroomu baatuukirira paapa. Bwe bamutuukirira ne bamugamba atambuze ekintu kyabwe, era mu kukitambuza ne bakola n'ayita banne. Mu 1563 ne paapa n'atuuza gye bayita Council of Trent. Council of Trent omulimu gwayo gwali gwakuddira bufumbo kubulambika mu nzikiriza. Mu kusooka baali bagamba abafaaza nti Katonda asiima nnyo omuntu atawasiza era atafumbiddwa, celibacy. Era oyo asinkana mangu Katonda okusinga eyawasa, alina omukyala oba alina omwami. Kati baali balina okukyusa teaching baagazisa abantu ekyokufumbirwa. Kwaluli baali bakivumirira. Kati baatandika okuyigiriza marriage. Ne bagamba nti ate omuntu okubalibwa nti mufumbo mu Catholic Church alina kumala kuwandiikibwa. Amuwandiika ateekwa kubeera father. Kaakati bagifuula one of the sacraments of the Catholic Church. Certificate yali tennajja. Tuli mu mwaka kyogwo gwe nkugambye 1563. Now
olwo obufumbo bwafuuka emu ku sakalamenti omusanvu eza kereziya. Mwe muli baptisimo, mwe muli ani, mulimu batisimo, mulimu confirmantio, kati mulimu matrimonio n'endala babuyingizaamu. Kakati bamala obuyingizaamu, omusajja gwe bayita Thomas Cranmer yali amaze okuyiiya kye bayita marriage vows mu kyasa ekye-16 era ng'abiwandiise mu Book of Common Prayer. Lwaki? Ebungereza yo baali bakitandika dda. Kakati bw'oba oyagala okubalibwa nti mufumbo gwegende wa faaza, kuba mu kiseera ekira Catholic Church yali efuga. Kati nga bagamba bw'oba oyagala kufuuka mufumbo nti mutubuulire, kali nga gw'oyogera bibyo ne mukyala we naye ayogera bibye. Kati ate nga ffe tuyingirawo naffe twogera byaffe. Kanaga tulina okifuula uniform, abantu bano bajje nga balayira ebintu byebimu, bogera ebintu byebimu. N'akola kye tuyita Book of Common Prayer, n'awandiikamu the marriage vows. Nze Moses Solomon Male nkulayirira gwe blabla, nga bwe biri byonna nga bw'obiwulira. Ekyo kyaliwo ng'akikola ye Thomas Cranmer. Thomas Cranmer yakiwandiika mu Book of Common Prayer mu 1549. Yali Archbishop ow'e Canterbury. Era nga King Edward wa Bungereza ye yalagira kikolebwe. Okitegedde? Kakati mu 1753 Anglican Church yali yekutula dda ku Catholic Church. Kati King Henry kabaka w'e Bungereza naga naye bano Rome Emperor yafuga ekereziya. Lwaki wano tetwefugira kereziya n'obufumbo? So kati naye alangirira twagala kati obufumbo bubeere bwa state, kuba Rome bwa state. Baleeta gye bayita Lord Hodwinkle's Act. Lord Hodwinkle's Act ani agireeta ye Lord Hodwinkle, naye baagituuma erinnya ettuufu lye baagiwa baagiyita Clandestine Marriage Act. Clandestine Marriage Act. Eri gye baleeta ku King Edward baagiyita Act of Uniformity. Kati eno Clandestine Marriage Act. Ng'ekigendererwa kwe kuddira obufumbo buve mu kubeera obwa Bayibuli bubeere obwa state. Era ne bagireeta ne baleeta etteeka Lord Hodwinkle's Act. Omuntu abalibwenga nti mufumbo wabula nga alangiddwa, ate bw'alangibwa kye tuyita bans, bw'amala okuwandiikibwa aweebwa certificate. Awo certificate wejjira. Kati bw'aweebwa certificate abalibwa nti mufumbo tali supposed kukola ki? Oba bakuwandikidde mu kanisa oba mu kereziya oba wa registrar oba wa DC, obalibwa nti oli ki? Mufumbo, naye oweebwa certificate. Certificate yani ya government ekakasa nti oli mufumbo. Oli mufumbo. Now 1907 abazungu be baali bafuga wano, twali under British rule. Kakati baleeta gye bayita Marriage Act ne Divorce Act, etteeka ly'obufumbo. Mu tteeka ly'obufumbo lye baleeta bagamba batya? Baateekawo institution gye bayita Registrar of Marriages. Registrar of Marriages ya government edictatinga nti obufumbo bwonna tebubalibwenga nti bufumbo wabula nga buwandiisiddwa ewa Registrar of Marriages. Naye Registrar of Marriages baamuwa obuyinza okudelegating authority ye. Asobola okugamba nti Kisubi mpandiikira ku bafumbo, Kisubi mpandiikira ku bafumbo, mpandiikira Malenoli n'owandiika. It is illegal. Akati Registrar of Marriages delegated authority agigaba atya? Awa licenses abagenda okugatta Catholic Church, Anglican Church, Pentecostal churches, independent churches, mizigiti n'ebirala. Abasiraamu baalwana nnyo obufumbo bwabwe busigale nga bwa sharia bwa Quran. Christians stupidly surrendered their all. Institution eyo bwejja ereeta ekirala kye bayita divorce.
kyokka okwawukana bwe baba bagattidde mu Church of Uganda, bw'oba oyagala okwawukana ogenda mu kooti n'ofilinga for divorce. Kooti erina full authority kubanga amu ya gavumenti okugattulula, kubanga gavumenti yeba yakugatta. Gavumenti yakugatta ng'eyita mu Church of Uganda, yakugatta ng'eyita mu Catholic Church, yakuregisteringa ng'eyita wa registrar. Registrar of chovolaba Register of Marriages bwakugatta ate Church of Uganda teddamu kugatta. Naye esobola okuwa omukisa kubanga obuyinza Church of Uganda terina buyinza kugatta, terina buyinza kuwandiika, obuyinza buli vested mu Register of Marriages. Kasita twaddira obufumbo obw'aba Christians ne tukkiriza buyingizibwe mu mateeka, twadiscardinga kyetuyita biblical marriage ne tuyingira mu kyetuyita legal marriage, bufumbo bw'amateeka. Bwe tuba twabuyingiramu tetulina gye tuyinza kuwakanyiza gavumenti kyereese. Kyova olaba ne Bungereza state olw'okuba ye nannyini bufumbo bagamba bagatta naye tebadivorcinga, naye ate kooti ekudivorcinga. Kati akulembera Church of England era yakulembera Anglican Church mu nsi yonna, Prince Charles yawasa Princess Diana ne baawukana n'afilinga for divorce. Diana baamutira mu ttane France. Diana bw'amala okufa, Prince Charles n'agenda n'awasa mukyala we Camilla Parker. Naye bwe yamuwasa ku luno, luli bamugattira mu church e Canterbury, ku luno tebamugattira mu church. Yagenda wa DC oba RDC oba yagenda katugambe wa kubandoza akulira district kati bamuyita na RDC. Bamuyita ate tebamuyita chairman LC5. Waliwo akulembera emirimu yani. Kao. Babagatira wa Kao. So ne Prince Charles bamugatira wa Kao. E Bungereza bamala omugatta, he has ascended to the throne. Kati de facto leader of Anglican Church. He is a divorcee. Kati Church of Uganda ugamoti antukiriza divorcing ate mukama awo is a divorcee. Tolaba nti that is hypocrisy. 2. Pentecostal movement. Yo yasikira busikizi kintu. Chiche yasikira. Roman Catholic Church kye yatandika, Anglican Church kye yatekinga on, Pentecostal movement kye yasikira. Ne zino Seventh Adventist. Mu Bible temuliimu kugatta mu kanisa era temuliimu kabona agatta bagole. Biblical marriage erina prerequisites ziri nnya. Esooka ye offer, olaba omukyala n'omwegomba n'omugamba munnange mbadde njagala tubeere ffembi, n'akuwa kye tuyita acceptance, n'akukkiriza. Bw'akukkiriza mulina okugenda ew'abazadde baba blessing, babawa kye tuyita parental consent, abazadde babakkiriza, no problem. Ingredient ey'okuna oba prerequisite ey'okuna dawari oba mahari, byebirabo basobola okukusalira oba okwesalira. Ekyokutaano ye Katonda, presence ya Katonda. Etteeka eryokutaano ligamba kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa ennaku ze ez'omunsi zibeere nnyingi. Lyetteeka lyokka eririko ekisuubizo ekitegeeza mukadde wo bwakkiriza ye Katonda wo ow'oku nsi, byonna bitambula. So muteeka muno ate mulimu akagamba nti singa liba lize ne liyita bulungi ebbago lino nti ebirabo bino bireme kuba bya buwaze. Sooka oleke nga tonnatukana ku birabo. Marriage and Divorce Act 1907 yajjawo prerogative y'abazadde mu bufumbo n'eteekawo age ti myaka 18 omukazi aba akuze, omuntu aba akuze yeesalirawo. Abazadde tebeetaagisa. Weewaawo churches nga Church of Uganda ne Catholic zaasigala nga zikimaintaininga nti okugatta kuba Bayibuli ekkiririza mu bazadde, at least olina otuleetera ebbaluwa nti abazadde bakkiriza. Naye nga church teyeetaagisa mu bufumbo, abazadde be bali pivotal. Katonda teyeetaaga bantu okugatta abagole, he is omnipresent. Kyova olaba ne mu
ne mu Malachi chapter 2 agamba owundulula amaziga otobya onkabirira buli kiseera oloza siwulira obuuza lwaki kubanga okusiza omukyalo w'omubuvubuka bwo omuwabulidde omuliddemu obulukwe omudivorcinze omutadde Bible tekkiriza divorce. Marriage and Divorce Act ekkiriza divorce. Church egamba tekkiriza divorce. Niye ate bw'ogenda mu church ne bakugatta n'ogende mu kooti ne mwawukana ate osobola ogende wa registrar ne bagatta n'ogende na mirembe ne baddamu ne bakugatta ne bakusabira emikisa. Volongoto. Kazini wange bamugattira wali ku wani Makerere va ku Full Gospel bw'ogende nakulabye Baptist Church. Bwe batabuka omukyala n'agenda ebweru n'afiling for divorce mu High Court ne bagimuwa. Bamala omuwa divorce n'agenda ewa Register of Marriages ne baddamu ne bamugatta. N'agenda na mirembe nange naliyo mu Church of Uganda. Eyamugatta was one of the bishops. Teyamugatta naye yamusabira emikisa. Kati okusabira emikisa n'okugatta njawulo ki nga mukama wammwe ali ogu ye Register of Marriages. Bwe tuba twagala okuva mu volongoto bannaddiini gwe bayingiza mu bantu bayimirire omulundi ogu bagambe nti ffe tetukyaddamu ffe obufumbo bwaffe tusazeewo bujja mu mateeka tubuzeeyo ku misingi kwe bwali omusingi ogwa Bayibuli omusingi gwa Kurani tetukyaddayo gatta bantu mutugenda mubala mugende ew'abazadde mweyanjule babalabe okugatta kwa obufumbo bwa Bayibuli bwe bufumbo bw'Abaganda obufumbo bwa Bayibuli bwe bufumbo bw'Abakiga bw'Abanyankole kwe kuhingira. Ono Katemba ali mu kyaki ne mukola babayita batya circus babayigiriza okukumba ne mudde ne mudde eri kyova laba nti divorce rate eri high kubanga twava ku nteekateeka ya Katonda. Enteekateeka ya Katonda yali nti omuzadde yasalawo ekyenkomerero ku bufumbo bw'omwana naye kati omwana ye yeesalirawo. Omuzadde olina abaana bakuze ajja kujja agambe dadi nno ngenda kuleetera omugenyi. Tolina right mugamba nti oyo simwagala bw'oba tomwagala aweza emyaka 18 yeesalirawo. Sobola osalawo n'agenda ne babeera omugamba naye gwe dadi ndi muntu mukulu nakuleetera gundi wange wagaana zinasazeewo bw'oba tomwagala bw'oli yagala olitwaniza nze ŋŋenze ekisooka sente zaalina he is not a dependent oba she is not a dependent. Yoweri Kaguta Museveni Saabayeekera Saabalwanyi Tibuhabulwa ye yagamba nti abaana be tebeesalirawo ku basajja n'abakazi be bagenda kuwasa. Wano Abaganda baabuuzanga mwana waani makagaani mwe tugenda kyovula kati baleeta babbi omubbi ajja n'ayiwa ebintu kati batuuse n'okupangisa ebintu ate bye bazzaayo n'agula n'abazinyi simanyi okiraba akati kwegamba Katemba ali mu that okujjaho nga tugambye nti if we are Christians tuddeyo ku musingi gwa Bayibuli. Omusingi gwa Bayibuli kabona teyagattanga abagole kuba n'embaga y'ekkaana tetulabako kabona ku bufumbo bwa Isaac ne mukyala we Rebecca tetulabamu kabona nga abagatta mu bufumbo bwa Jacobo ne mukyala we Rachel tetulabamu kabona mu bufumbo bwa Jacobo ne mukyala we Leah tetulabamu kabona. Where did the Kabonas come from? Roman state ye chimpozinga ku Catholic Church. Catholic Church netandika okukitambuza. Anglican Church nekisikira. Pentecostal movement ekisikidde. Kati church yo nekisikidde. And they've now been subdued by the state. Kati mateeka ge gakola. Kyewuunyisa nti abakola amateeka basabira Namirembe, basabira Waserwadda, basabira Lubaga, basabira mizikiti ne bagakola kibuli ne bagakola ne gayita nga gali totally contrary to what the books teach, totally contrary to the doctrine to the biblical teachings, Quranic teachings ne bagakola
kyanga bamanyi nti kyebakola kikondana ne kyebalina okukkiriza naye ne bagakola. Lwaki bagakola? Ani major funder wa parliament? Badachi. Ani major funder wa parliament? Bamerica. Ani major fund wa parliament? Baswidi. Bangereza. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. So oyogera ki ku bimu ku ebyo ebiri mu bbago lino ebyokuba nti bwe mugabana at least omukyala nga mu divorces waliwo bye basooka okuleeta sokolindeko then the gift says okuba nti waliwo bye basooka okuleeta zireme kubeera compulsory. Waliwo bye basooka okuleeta etteeka lye baleeta waliwo lye baayisa nti omukyala asobola okuwawaabira nti omukutte era lyayita president n'agaana oditeekako omukono nga tayagala. Akati mu bayibuli mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka essula ey'omusanvu kyandibadde kirungi omuntu okubeera yekka naye olw'okuyumba kw'omubiri buli mukyala buli musajja awasenga na buli mukyala afumbirwenga. Temummaŋŋananga wabula nga mwegulidde akabanga lwa kusaba kwokka na kusiiba. Katonda kiggala tuwetaaga omwezi mulamba ng'okyamusaba. Katonda kiggala nti weetaaga mwaka mulamba. Nze bwe mmansabye ekinene nnyo dakiika 5 nga njagala paliyamenti yange etuule. Kakati naye nolaba omukyala asiiba mu kyaki asula mu kyaki omukyala omwami alakasira wuwe weka omusuubira okubeera yekka. Omukyala nkooye esaagala bino bye bizze ne feminist movement okiraba bye bapropagatinga. Akati olaba bulungi nnyo ti abasajja balina deliberate policy ey'okutta kye bayita marriage institution. Bagittire ddala ewaffe muzungu legalism. As long as we submit to legalism tetujja kuba na bufumbo. It's one of the factors fueling homosexuality. It's one of the factors fueling single lives and prostitution. Wakati abasajja bangi bagula bamalaya takyalina bitawa biseera bya kuyomba na mukazi. Abakazi beerya bisiyaga kwa abasajja tebaagala saagala ate malaya aliko saagala. You pay her for the purpose. Oba sirimu akwata oba oggyeyo hepatitis B oba oggyeyo gonorrhea oba ki shauri yako. Naye ebyo tetwandibadde nabyo. Zino endwadde zonna ezitutawaanya STIs STDs tezandibadde nga zeeriisa nkuuli singa marriage yali stable. Ate nga zisensedde n'abafumbo. Wuliriza akati liyeteeka baalireeta nti omusajja omukazi patina asobola okuwawaabira nti omukutte. Ekyo Yoweri Kaguta Museveni yaga Janet bw'anampa waabira bawawaabire muhoozi wange nagano diteekako omukono n'alibaddiza. Naye parliament erina prerogative esobola oddizza nga bweriri esobola oddikyusa. Bwerizza nga bweriri era n'aligaana n'erizzaayo n'aligaana n'erizza. Ogwokusatu parliament eriyisa nga president tataddeeko mukono libeera tteeka. Ebyo byonna tukyalina challenge. Now bino ebyokugabana ebintu lwaki bizzeemu? Obufumbo bwa bayibuli olw'okuba bwaviibwako n'obwa Kuraani n'obwaffe ng'Abaganda. Kati obufumbo obuliwo okuba buli legalistic era buli materialistic. Abakyala tebajja kufumbirwa, bajja kukola mu bufumbo. Ekibaleeta kukola. Pastor Malona alina ki? Abala kamwagale. Kati buli lunaku alina okumeka bw'aba yasetinga nti buli lunaku nina okumuggyako 3,000 oba 5,000 akukanda ebintu ebitaliiwo n'ayomba n'akola kyatuka n'ekiseera nagga sijja kuwa nga toleese kino sijja kuwa nga akati nze nkole kisaalidde biki era kyova nti many marriages are having problems. Kati abakyala tebajja kufumba tebajja kufumbirwa bajja kukola. Actually mbayita ba fortune
marriage fortune seekers bajja buzi kunoonya bintu mu bufumbo. Kyova olaba the advocate tya afune 50% bagabanira wakati kyekyali ekisooka. Kooti yeyagambye yeyawadinze 20 kati bo bagamba 20 ntono nnyo. Ne 20 ntono nnyo. Do you know that many women have properties naye ng'ate bali waka? Ali wa musajja alina property akola kyokka tasobola kuleeta wadde esiringi 10 naye sente azijjeewa. Bw'omuweza emmere bw'omuweza enva ate bw'aziraba n'azisomola kubanga kizibu nnyo keepinga record eya sente z'olina. Oyinza okudda eka nga wabadde n'emitwalo 10 n'osaasaanyaako oba 2 oba n'ekitundu kati ogenda okuddamu kebera mulimu emitwalo 4 oba nakoze ekyo oba nakoze eki tokyajjukira. Actually keeping track oba zaagudde kuba tulinamu n'element y'okusuula n'obireka oluusi n'oyogerako eyolooza nazitute blabla nogawe keeping kansirike. Omanyi lwaki covid atabangudde nnyo amaka? Mu lockdown abasajja batandika okwegulira ebintu. Agenda okutuuka ku dduuka sukaali gwe bamugamba nti bwakakaaga amugula 3, sabbuuni bamugamba 15 amugula 3, ettooke bamugamba enkoti embalawo ennaku 2 ya mitwalo 3 ye agula yagumu kitundu emalawo wiiki. Agenda omukazi mubbi kati ebyo byonna byonna bireese eki obuzibu. So my appeal would be tuve mu legalistic marriage tuddeyo ku basis either ng'Abaganda tugende mu bufumbo bwaffe ng'Abaganda ng'Abanyankole ng'Abakristaayo ng'Abakirisitu ng'Abakatoliki nga Bayibuli bwegamba nga Kurani bwegamba. But as long as ku bufumbo ku bufumbo kasita gwe olaba omukyala oba olabye ekintu ekiro era ofuna okuganja eri Mukama. Okiraba Proverbs 18:21 alaba omukyala alaba ekintu ekirungi era afuna okuganja eri Mukama. Terimu nti agatta kiwedde. Abraham tewali yamugatta na mukyala we Sara. Adamu ne Eva Katonda ye yabagattira mu lusuku Eden. Rebeka n'omwami we Isaac tetulabawo kabona nga abagatta wabula abazadde baaliwo era bakadde ba Rebeka ne babuuza Rebeka onoogenda n'omusajja ono kuye njagenda naye kobo ndi Katonda abatuweera emikisa bali ne baleeta ebirabo ng'emahare obufumbo ne butandika. Jacobo ye yagamba kojjaawe Labani tinjagala kuwasa muwalawo Rachel n'amubuuza nti onompa ki ko yinja kukolera emyaka 7 ko ye no problem. Bible egamba nti 7 years we are like a few days jalinga ennaku entono ennyo kwa mukyala we gwe yali akolera yali amwagala naye bwe yamala omukolerera nfo ky'okuba omukazi gwe yakolerera bamuwa mukulu we yamulaba ku makya alumba kitaawe kojjaawe Sezaala wamugana naye taata okola otya kino nompa omukyala gwe saagala n'olekayo gwe njagala ko ye nti mu buwangwa bwaffe mu mpisa zaffe tetuyinza kufumbiza muto ng'omukulu waali ko yinza omuto gwe njagala nti kale bw'oba omwagala naye tujja mukuwa naye mukolerera emyaka 7 n'akola emyaka emirala 7 naye Bayibuli egamba nti bwe yakola ku wiiki naye ne bamumuwa n'abeera n'abakyala aba 2. Rachel n'atasooka kufuna lubuto Leya n'afuna. Rachel n'addira omukozi we maidi we n'amuwa omwami we nti mwagale azaale n'azaala n'afuuka mukyala we. Ne Leya naye n'afuna omukozi we maidi we naye n'amuwa Jacob naye n'amugamba mwagale naye n'amwagala. Tetulabawo sitaani gwe baakola. Bayibuli ekkiriza omusajja okuba n'abakyala abasukka mu omu. Eyo basis era ne bwogenda abasinga balowooza sinze nkyogero bw'osoma ekitabo ky'okuva essuula eya 21 olunyiriro lw'10 luli very very clear buli omu alusome. Exodus 21:10 bw'onoofunanga omukyala omulala gw'obadde naye toomummenga bino ekisooka ebyokulya, ekyokubiri kwambala, ekyokusatu ekisulo, ekyokuna conjugal rights ke kaboozi ye parliament.
parliament. That is it. Era tetulabamu kusosola mu Bible nti bano baana booli bano baana booli. The 12 tribes eza Israeli ezoogerwako zaazaalibwa abakyala aba bana bonna bakaani baka Yakobo bakaani baka Israel. 4 Jacobo ye musajja yokka ali ku record eyakuba Katonda ennume y'ekigu. Bakyala aba sitaani waali ludda gwali okubye Katonda ennume y'ekigu nedda yali akwerazeeko nedda lindako omusajja gwe bayita Solomon eyatuwandiikira ebitabo bina. Yatuwandiikira Song of Solomon, Proverbs, Ecclesiastics. Neki ebyo bitabo bisatu ndowooza. Yalina abakyala 7 ne banakiyombekedde 3. Ebitabo ebyo tubisoma. Dawudi yalina abakyala abasoba mu 8. Yatuwandiikira most of the Psalms. Zabuli ezisinga obungi yaziwandiika. Kakati njagala abo tebaliyingira ggulu ng'ate ebyawandiikibwa byabwe tubisoma. Njagala kuzaayo wali nti lwaki batukubiriza nnyo okubanga tufuna obufumbo obwa church, era mu church eyo batugaana n'okulya ku kagaati kali abatali bafumbo ba mu church. It's a business. Church marriage is a business. Waliwo we bagattira abagole we batabasasuza. Kati abamu bali mu kakadde. Bw'onooba bukadde bubiri bw'onooba onobeera wekka. Bwe munaaba ekikungu baba 5 musasule oba buli omu mitwalo 3 oba 5. Oba Namirembe oba Lubaga oba Waserwadde oba wa oba Pentecosto yonna basasula. Ekyokubiri ebirabo. Abantu batuula ebirabo ku mbaga buli omu ayagala bamulabe ng'awaayo ebirabo. Ayagala bamulabe ng'awaayo ssente. Ekiraba nojja ku mbaga yange ate oyagale ate kati kino kankule akakodyo ke baakola okumanya basajja bakalaba. Abagole be bakwasa ebibbo nti mujje muweeyo mwebaze ebya ssente ndimwe muba muzisolooza. Kakati ate oyagala nkulabe nti ozze ku mbaga yange ate tosobola kujjayo kikoyini ojjayo kizike oba bizike 2. Nali manyi bwe mumala okusonda essente ezo ziba z'abagole naye nagenda okulaba ate babibajjako ne babitwala eri kyetuyita church business. Religious merchandising at play. Bali bakozi ba ssente. Bakozi ba ssente. Singa tebaali bakozi ba ssente mu Bayibuli tulabawo we baweera mu church ssente nti bagata abagole. Kati babijjawo. Kikyolekera bannayuganda abo batulaba budde butulidde. Akati eno church business basolooza ssente era church tesobola kuvaayo kugamba tetukyaddamu gatta abagole oba business kubanga olunaku lw'okugatta abagole luyingiza ssente. Luyingiza ssente. Babasasuza amasanyalaze ne babasasuza ennanga ne babasasuza kwaya ne babasasuza anaabuulira ne babasasuza ki ne babajjako ebirabo waliwo ez'okwebaza ezonna. Cash cow gwoyinza okukkiriza ente eyo ekuleetera ssente bagisaleko omutwe bagijjewo oyinza ogyettira tebasobola kubanga it's a business. Religious merchandising. Otherwise nga teyali religious merchandising twandibadde tuddayo kunono. Ani atandika obufumbo? Mukama. Ani agatta abagole? Mukama. Tukoze tutya? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kikyolekera bannayuganda abo batulaba olunaku lwa leero. Nga mmaliriza ku kyobufumbo tuddeyo ku nnono za Bayibuli, tuddeyo ku nnono za Kurani, tuddeyo ku nnono z'empisa zaffe ng'Abaganda. Bayibuli tekkiriza divorce, tekkiriza kugoba. Yesu bamubuuza nti kituufu okugoba omukyala? N'abagamba nti
mwe musoma mutya kyanti nabbi Musa yatukkiriza okutalaka n'abagamba nti yabakkiriza olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe naye mu lubereberye tekyali bwe kityo nakati mbagamba nti omuntu yenna bw'anaagobanga mukyala we okuggyako olw'obukaba anaabanga ayenze. The only reason why we can divorce kwe kuwasa omukyala nga si mbeerera n'omuzuula nga si mbeerera n'otugenda naye mu maaso naye koogenda naye mu maaso toyinza kuzuukuka ate n'ogamba nti ate nkugoba kkiriza kyewatwala. Bw'ogula essimu enkadde ogigula n'ebizibu byayo, bw'ogula rediyo enkadde n'ebizibu byayo, emmotoka enkadde n'ebizibu byayo. Bw'oba toyagala bizibu ebyo then weewala okugula ekikadde. Kyova olaba mu mawanga g'Abawarabu ag'Abayudaaya omuntu yenna bw'awasa omukyala n'azuulibwa nti si mbeerera omukyala we bamustoninga to death, bamukuba mayinja. Yeeyo eddiini gye yakola ki gye yava stoning to death. Era jjukira nti jjajjaffe Joseph yali agenda kuwasa Mariyamu n'amuzuula nti si mbeerera ali lubuto n'ayagala amute mu kyama, naye malayika n'ajja gy'ali n'amugamba nti tomuta kubanga olubuto lwalina si lwa musajja wabula lwa Mwoyo Mutukuvu. Ate era bwe yali akikola, bwe yali ayagala okikola teyayagala kikola mu lujjudde nga kati bwe tukola. Ne bakola ne pompu kubanga omusajja afunye omukyala omulala, omukazi afunye omusajja omulala nga bw'olaba mukyala muzaata n'akola pompu yonna kyokka yali avudde wa muzaata ate kati balwanira bintu. If you really love the property lwaki wavaayo? Pastor toyongera yeeyo. Ndowooza kye kiseera tudde ku njigiriza zaffe ez'ennono ng'Abaganda ng'ebyawandiikibwa bwe biragira. Kuba mu byawandiikibwa Quran ekkiriza talaka, Bible ekkiriza talaka only when omusanze si mbeerera. Bible tekkiriza divorce, naye ate ekukkiriza okuba n'abakyala abasukka mu omu. Yes, sibibuliko ngamba siibula mbagamba tukole. Ekimu ku bituleetedde ebizibu byonna byenva okulambululako bwavu butakola, bisiyaga butayagala kukola. Kati maka kufa, ekimu ku bireese obuzibu mu maka bwavu obuleetedde amaka okusasika. Teri musajja abeera musajja nga tasobola ku meetinga needs za family. Abaana baagala okusoma tewali ssente, baagala okulya tewali ssente, baagala okwambala tewali ssente, bujjanjabi tewali ssente. Mufube nnyo, nze ndi consultant. Gwe bataasomesa kubeera consultant, but by osmosis byenkoze bingi, experience nina nnene. Ndi mulunzi, ndi mulimi, nkola emmere y'enkoko, njigiriza, nze nkulembera olutalo lw'ebisiyaga, ame kansala. Abaana bangi nnyo bensobodde okuzza engulu. N'ebigambo ebyo bampeera essimu. Essimu zange ziri 2 0772 479 386 0772 479 386 ne 0702 19 65 11 0702 19 65 11. Bw'oba oyagala bukoko buto, bw'oba olina amajigo oyagala tugakwalulize, bw'oba oyagala mmere ennungi quality ekoleddwa mu birungo bya wano bubu buy Uganda build Uganda, tulekerawo okukwata ssente ze tutunze mu mmwanyi ate tuzize mu bazungu batuleetere wano ebyabwe, ate tubasabe ssente batugambe nti bwe mutakkiriza bisiyaga tetubawa ssente, bwe mutakkiriza bamalaaya kutongozebwa tetubawa ssente, bwe mutakkiriza kino tetubawa ssente. Kakati bwe tuba nga tugenda kufuna ssente ziri conditional, then tufube okwerwana. After all lwoya lwa munyindo olwejja muki wekka, mukoba za mbogo zijja zokka mu bunnya. Tufube bannabyabufuzi mulekerawo okulimba bannayuganda n'okubawuddiisa. Ebisiyaga weebiri tebijja buzzi wano, tebaleeta buleesi bireete wano. Tulina kufuba kulaba nga devising means ez'okubirwanyisa wano, ate tulekerawo okubba ssente ze batuwa.
tusobole okuzimba fiber infrastructure esobola okutuleetera self sustaining economy. Tuleme kutunda baana baffe mu bisiyaga, tuleme kutunda baana baffe mu buddu, tukuyetinga emirimu wano waliwo obugagga bungi. Singa tebwaliwo Sudiru teyandibadde wano, singa tebwaliwo bano bannaffe aba aya tebandibadde wano kuba si bannayuganda. Madivani teyandibadde wano, Aga Khan teyandibadde wano, singa tebwaliwo Mukwano teyandibadde wano. Abazungu bangi, abagwira bangi, MTN teyandizze wano, naye yajja kujja kunyaga bannayuganda abasiru. Airtel teyandibadde wano. So nsaba nnyo Mukama abampeera emikisa, mukole kuba ataakole n'okulya talinga. Bobo buy Uganda, build Uganda. Weewaawo atuba omulungi, saagala kusukka wa lunaku olwaleero. Pasita nkwebazisa webali kwogerako eri bannayuganda. Weebala akadde k'otuwa buli lwe tujja wano. Mukama abampeera emikisa. Amiina. Bannaddiini mulekerawo obunnanfuusi. Amiina. Ate mujje obufumbo mu byobufuzi, obufumbo mu mateeka, tuddeyo ku nnono zaffe. Tujja kuwangula. Tuddingana n'omulundi omulala mbeere bulungi. Mweraba.